oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Abatulawa oli ku Bokati TV, nze Sula Ssenyonga ate mpozi okubeera nga nkutuusaako ebikunyumira kunaku nga luno olwaleero. Tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Engineer Mapyoko Sabada Uganda. Mwana mulenzi ono yaliko mupaka za nneyimbira byange 2-2 ebyafaayo alina bingi ebyafaayo alina bingi. Ye mwana eyeeronda mu kalulu ke twazannya nga weeronda bwe weeronda erinnya lyo ovaamu, omulala bwakulonda ng'olwempako zisigalamu. Abasinga nno kino bakitwalanga nti obuluusi okweronda kibeera kisiraani, naye ate bo abamaze okweronda abasinga bagamba nti akalulu be katebe kabeera. Kale nze Sula Ssenyonga, Engineer Mapyoko Sabada Uganda. Sooka obuuze ku balabi ba Bokati TV. Abalabi ba Bokati TV mwenna nyongera okubabuuzaako nti mwebale kubeera ku Bokati. Amanya Engineer Mapyoko Sabada Uganda. Omusajja alina ka transform baraka sai pampleke gye tonde stigma kabwidibwidi omusajja talyambuli kawa nabira byange papa fanta bini kalamya kulina dina kafalu alumishikita bimana shikira gwana Sabada sesu tebirimu wadde penek Mapyoko lomerere kufuka bufusi ekitegeera eddalo Engineer ekituufu ndi Engineer waaki Engineer by'okuzimba nenga specialization kusinga nagikola mu kusiba tiles. Ero byo muziki ntera nembitanga Bobby waga nti ntera nembita nenkola ebirala bya kusiba tiles. Esebo. Okay, awuliriza yandiyagadde okumanya, abatula ku Bokati TV yandiyagadde okumanya. Kiki ekyakusikiriza okujja mu nembira byange? Nembira byange wala mukulu Sula. Nze nalina ebirooto okuva emabega. Era newaka wennyini bammanyi. Ndi muntu wa records. Negombanga nnyo nasooka nga okuwulira omusajja Semwogerere Abu Semwogerere nga asoma mawulire ku radio Simba. Nenga radio kibeera kitya? Radio ababeeramu baogera batya nga kinnumiriza nagamba maama konze nga sinnafa nina okutuukako mu radio ndabe ku radio kiba kitya. Luliba olwo nange mulimpulira nga njogera ku radio. Engineer Tata ovaawa bakuzaalawa? Nze obujjajja bwonna tusibuka Masaka. Myaka bwe gyetooloola kitange omugenzi Ssebuwase Makula Petero n'asenga ekangulumira mu Bugerere mu mwaka gwa 1954 e ku kyalo kye bayita Soona. Yesebo ziringa kilomita zimeka okuva e Kayunga mu town? Kilomita taziwera na 15 okuva e Kayunga mu town. Kumpi bwe watyo. Kumpi. Awo nno munnange kitange yalina naye ebyafaayo bingi. Era nga ku percentage mukadde wange gye yalina kumpi ninako ebitundu 80 ku 10. Yali wa tabu nnyo. Ate muzeeyi yali wa tabu nnyo. Okumanya yali wa tabu. Eyanyumiza nti ku mwaka gwa Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri yali omu ku bagoma mu Lubiri e Mengo. Era yali mugoma. Era yagenda okuvanga Ssebuwase Makula muleega ngoma. Nga yali akubayo ngoma, yali aleega ngoma nga bwe kiri nti muleega ngoma. Yali akuba engoma saako n'okuzireega ate ng'ayimba. Bwe yannyuka egy'olubiri ng'ateredde ekangulumira Soona mu Bugerere n'atendeka kwaye yiye. Era nga ayiye ennyimba n'aziwandiika yennyini n'azituuza mu ngoma ng'alina abaana b'atendeka. Era ye okuyimba ne guba egimu ku mirimu gye. Okay, kakati. Yesebo. Olina omukyala n'abaana? Omukyala nina n'abaana. Oyo olina bakyala? Tomanya kale omusajja. Ekyo tusooka yesigalize ekyo. Kakati. Yesebo. Oyingidde enneyimbira byange? Nyingidde enneyimbira byange. Ofunye ekyoyooyo. Ekyoyooyo ntandika kifuna ddi? Ekyoyooyo ntandika okifuna nga ntandise owulira abaana engeri gye bakasukamu omuziki. Mu budde bwange nno ngera ndi mu bintu byange bino ebyokuzimba. Nenga nali najjinja mwaka gwa 2016. Nengamba banaye mumanyi njagenda mu nneyimbira byange. Ne bagamba tosobola konzi nze ate tekineetaagisa nti ntuule mbeeraawo ndowooza nnyo. Bino njagendayokko. Bwali gutyo nga babiyita ebyokusaaga ne nnumbisa.
N'ennumba n'embira byange 216. Mulumba tandiko kasuka vaasi. Ezo ezawalukagga mu nsendere mu mwenayita 216. Naye nkasuka navirako ku semi final 216. Awo bwe muna yeewuunya nti omusajja yagenda ng'asaga erinnya litandikira awo. Sabada ero no litandika okulanda. 221 sigwe tuli mukati tuli 221. 221 nga lwaki siddayo ko munembera byange. Olwo Katonda jjuke ekiroto kyo kisigala kisika omuntu. Element eri ya mukadde wange gye nkunyumirizaako. Mulega ngoma sebo mulega ngoma. Era embaga z'abaana bangi abakazi. Mukwano gwange Chiwamani Segawa muwomya microphone. Waliwo ne kojja muwomya. Akati uliwa ndi mulega ngoma. Kati nze nefuuka mulega microphone ati. Kakati munange mbeerawo asirikire ngai okwewandiisa kwansanga nali na ku mulimu na kifumeeyo. Nali nawe nali nfunye okusiba tayrozi. Masiba tayrozi ngendo wira akalango. Akaledio kange ntero okubeera nako mu bbaga yange. Kaba mu 9 kasise 3 filme mu radio sime program edembe tekavira oddala nga ngendo tuning ati nembira byange konse ono tugenda muyimba tutya. Uyo covid mwali awo. Kyokwewandiisa kwa kuyita ku simu. Konze enamba esomeddwa. Era nkona bukonyi tayrozi konze yikayimba akayimba ne kanzijira. Aka superiosa Bobby Wine. Anse kye kiri mu ggwanga sawa zino bululu bwe buliwo. Ano wita okugezaako okutuuza mu vaasi nga ndaba kantambulira kanyango. Soko katuuze mu vaasi soko kakoni. Abaliko mu kawulo kagenda katya nti ebyavaamu si bye wali onoonya. Kano ko kumanya kali kakambwe ennyo segirinnya ebidoole byamufuukira ekizibu. Banange bino byennyumya si bya mirembe gyayita batuddeko mu 221 nga twalina ababaka bangi batiba batya ng'embuto zagejja batakuza buti bo banyumeza akalulu kabawemula magulu mu bbanga enkona mu ttaka twagula nsuuluulu okuzisima era ez'ababaka abamu zikyalemeddeyo gwe zeetaagana mmere okuzijjayo. Tabegayirira ng'obutagikwatako badda ku mavivi beetonda ng'olwo basaba mbu kisanja ekiddako badde buli omu nga wali ateredde. Twabagamba don't come politics kazanyo kamaalo akalulu ku luno kasuuka kubanga babaka bangi abanene kabawemula gwe singa tekwali kulonda tetwalitegedde bweka tewe katambula oyiya ku kiriwo nyiya ku kiriwo. Obwongo bwampereza mangu nnyo nti ekiriwo kye kino tuuzaawo olumazo kiyiyaako. Vaasi neetuulayo ngenda okutandika okutambula okuba nti launching ewedde. Jjukira kaakubwa nga sinnaba na kutandiika wano obulangwe bwagirangaawo bagenda bwira nti ani yakuba oluyimba kati bali nembagamba konza olwo oluyimba lwe nayitamu basinga bamawala nedda konza mwemulinde mujja wuya kibayita vaasi ku vaasi. Ekintu ne kitambula bwe kityo Mukama nannyamba noyingira empewo nenyingira ku mpewo. Empaka wazisanga otya? Empaka ekyamazimaza akageri kendi omuntu ow'ebyemizannyo. Empaka sijja kugamba nti nazisangamu obuzibu. Wabula buli lunajjanga nga mpulira muli nga njagala buli feezi yonna mbe nga ngituukako buli feezi. Era lumu bisesa naye nga tebye ebituufu. Emitendera gyonna ngiyitako bituuka ku mbeera yo kugamba nti gwokwata gwokuba yawummulawo yiyo kusirisizaawo. Etuuka nfuna okulemesebwa okujja ku mpewo. Lwaki? Bano abakyala betufuna ebiseera ebisinga ntero kigamba abantu nti bw'obanga olina ekirooto fubanga nnyo okuba nti ofokasinga ku kirooto kyo. Mukama aba akuguliddewo okugattako abantu ab'enjawulo. Munnange bweruto bwe lwali bannanga enkeera gwaliyo. Nalina waka mpulira bulungi nnyo enkeera gyendi neetegese bulungi nnyo. Omukyala nankuba akavulu. Atya? Mu kisenge mwennyini
engoye ngezo akadda akokwambala yangera ndi mu kwambala nansibirayo mu kisenge nagera n'ebisubuluzo ng'olwafaaki mbutayagala nembira byange lwaki nembira byange yo ndowooza mu mutima gwe yakifuna era nagezaako okumukolako interview yakifuna mu birowoozo bingi oyo kagenze mu nembira byange nambeemu akimanyi obwa celebrity buzze bukulu obwange agenda kufuuka serebu baserebu mutaba na mukazi omu mbaba n'abakyala bangi ani yabagamba bwakirina era mu mutima banagezaako kimubuuzako kino lwaki olemesezza nakingamba akawungeezi kati ogenze mu ebyo ogenda funayo ki nga bamanye entegera y'abantu baffe abo ogenze mu nembera byange oli mu kusaasanya ssente zani kuyambye tukole kino ogenda funayo ki nayogera bingi bingi ebigenda n'ebidda nenga okay nensala pressure koza wakikoze wanfiriza olwaliro okugenda saasobodde kugenda naye ako nenkeesigaliza nali ndi awo nampulira nti yingiri amapyokolo teyalabise olw'ebuzibu butali bumu naye tumutunze ku musito koza kangende ku musito ndowooza kwolwo tewasula nawaka ngani asulayo tewasula kwolwo kasannamanya nti nze ndiyo kugenda ku musito kaleediyo kasaba asoma nti enkya yingiri amapyokolo sabada Uganda yaliyo nabamutayiza babiri kaleediyo nakajja kuba nakakendeeza nti nalema kuwulira waawo kubanga yali agobera programu eyo nnyo awo tiyawulirawo ku inginiya mukyala wo ng'omutya nnyo si kumutya naye waliwo ebimu bye weebeereramu olaba nkulusula waliwo ebimu tetuga nti wano olina okwebeereramu ku nsonga ezimu kituufu abantu abo osooka n'omutunuulira sayidi bbiri ebirungi bye biri luddawa ebibi ebiri luddawa kati gwe bisigadde ebibyo bibyo ng'omusajja era awo wennyini kasana kimayikonze ono kikyatayagala nembira byange tamwetaaga ngezezaako mubuulira ebirungi ebiri mu nembira byange bimulemye okutegeera kitegeeza nina kwekolera byange awo nenkola byange nga sikyamunyega kintu kyonna wabula yawuliranga bubuulizi muziki nga guvuumuta olwo nga yakuvaako takyakusibirana mu nju awo yabivaako nemmanya nti otyo ogenze ku musito ngenze ku musito abaana bazze kwaliko eyali yeeyita Zabada neyeeyita Muliro Omuleege bazze bebajja nesooka mbatuuzaako buli yasooka kuba yasooka ndowooza yali gundi ono Muliro Omuleege nayita mulwa Specioza olwo ne musirisizaawo olwedde okyalujjukira lwe yayimba ekisikize kyayitamu ekyo si sobola kulimba naye nekandi bwe twagenda eri ku jakazi awo kusula egitwasula engeri yakyogererawo mu mmotoka yaga Sabada oli musajja mapyokolo tukubye omuziki olwo ate oli omulala ono omulala yeeyita Zaba oyo namusirisiza mu ngenda kusiba faamu Abudu Murasi lwali lutambula lutya omanyi Abudu Murasi namanya mukola mu version endala bbiri olwo numba fayina awo omuyo nensooka ngongeza nenkyusa ebirungu eriwo esinga zonna nkambwe kati sooka otuwera omwe endala ojja gitwala eri maaso nensooka numba eno nekisuusamuko katono netwali tugenda bwe tuti tyomulimi mmanyi omwati yali anfaananako naye yagenda atyo yali Ssebbo omulimi mmanyi omunze yali anfaananako naye yagenda atyo yali Ssebbo oyo yali w'amaanyi nga mu by'okulima yasiigulanga n'enkonge era nga nze okulima nkumbi zonna zifaanana ekizaawula paacu ngamba emiyini yenze Seeru erya inginiya eryo lya Jobu ndi wa mwiko ninangaana eri amapyokolo lyo likola ssente eribaddeemu ndiwe Soona onaaleba omukibi Badru Nazigo yamanya abange najja kooka nkubye ngulika era nkookera ku Simba era ntuuse nakati ali eyo gamba neyibawo takwata ku nnaku nti mapyokolo akooka kati bannayyu bulijjo oli omulimi ndiyo mwati omulimi kayingo nze nasazeewo balimira ebibala
byakulyako makoola bera Sonia mu opening mu jeno nino Birima ngenda kulima enjaye Johnny Bula kabeereyo nga ye manager ngendo basimbira taba wenenwa akwasaganya ekintu ekyo omugezi fulufiga kali mu mbya bumbaga emindi basi bwezityo bazatambulanga kati nno ngendo okuva kusimba okuddayo nga vaasi zifuuse vaasi kubeera mu Kalangala bwe yayingirirawo idling genda Kalangala awo nno bwe twali ku idling nengenda esukka kubesukka yeri ekisu ekisu kyeki ekisu enyumba omuntu mwasula sukka kati nengenda esukka bwe nava waawo nagendako ekizindaalo ekyomu naye nga buli muntu ayayaana buyayanya okulaba ani akazuka vaasi abadde kusimba bagenda otuukawo ne bandaba koleka yono bulijjo akuba engoma gwe tuwulira enginiya mapyokolo abantu nga balina okuyayaana kati nno nga okyali awo mu besukka nenzire nazigo muluka kyali kika ntuuka ekangulumira eyo n'ababoda nga ntambulira bwereere Olorenzo funa ebyobwereere banaye mbabuulira buli omu gyali kigambo radio kigambo TV byagenda wala Katonda bw'atyo n'anteeka ku level ate endala saawa zino mwendi nga mu Kayunga waliyo omukulu gwe nabadde n'akamala okusibira Tailoze na Dr. Mulamba Dr. Mulamba e Kayunga naye bwe yabadde nabo n'abagamba njagala musibi wa Tailoze naye ategeera kyakola mubaawuliriza besimanyi besinaako nti oba nnyumya nnyo nabo kwe kuli eyamuwadde ennamba yange namugamba kasita okuba n'omubuuza yeggwani naye gwe mukubire ngoga nti nkubidde inginiya Sabada Mapyokolo Uganda bwe kyali era olwakanaga nti yeggwe konze yenze bangambye osiba bulungi Tailoze konze ewe kiri muzeeyi jangu kwe kutuuka kwe kutandika okukola yagaa sina kirala kyenjagala wabula ennaku ze namalayo nga atudde tayagala kuvaawo wabula alaba bulabi era osiba oyimba ekyo tekyo kyaliko kubuuza kubanga wali eri mu kubanga ndi mu kukola yanga nti ngasukirayo ku vaasi koza nti waleese muyimbi ebyange ennyimba bwenkola bwenkonkona tayiro zange n'okuyimba bwensuulako akaziki mpola mpola muwako katono kuba ayinza ate okuva ku biri ebituleesa ate naye konza omuziki nteera n'enguwumuza n'enkola ebirala kano kawogo naye nga mbawaamuko mu bufunze gwe ekyokubeera ku radio n'oyimba mu n'emira byange kikuleetedde bakasitoma bwale toyina ekyokubeera ku radio nze nebaza management yonna sijja kusosola nti oba ono management ya Lubogola Simba akakiiko ka Bokati TV Simba TV n'emikutu emirala gyonna nga giri mu layini ya Radio Simba 97.3 bampadde favor nze nga nze kulwanga omu nkyenyumirizaamu emirundi 99 n'obutundutundu 9 ku 10 kuba buli wentambulira abantu bamanyi ninga kati nkoko njeru kakati Sabada yesebo twagala emirimu ogifunye emirimu gize abakyala bote bakutawaanya abakyala akageri ke batalina nnyo namba yange ya simu wekanga bali awo tebantawanya nnyo naye nga ate abakyala si babi ekyo nkimenyawo abakyala si babi abakyala balungi bwe ntunulira mu kitabo kyange ekyemirimu kubanze nina dayale yange ey'emirimu buli ampa omulimu mwali mu kitabo emirimu gye nsinza okukola abakyala be basinza okumpa emirimu be bankubira amasimu bawaserebu Sabada Uganda nolyoka otuuka nga ne gwogenda okukolera awulira emirembe ate n'omukolera ekintu nga kirungi kimpadde obuvumu nekinetera nti siina kweteekako bbala kuba lwaki nti mba nswaza Simba ate nga
banneebuuzaako ku bintu ebisinga nange ne mbuuzaako abansinga. Sabada Yes sebo. Twakomye wali eri omaze okuba bali abakwedde ku musita bazze okujjayo. Tugenda ku step eddako. Yes sebo. Awo wali watya omutendero gwaddako. Ate omutendero gwaddako gwali gutya. Tumalirizaawo tumaze okuba abo tugenze ku mutendera ogwaddako. Ogwaddako nagwo gwali mutendera balondako aba kwali kulondako babiri nze twali banaffe batwalako babiri. Omwo mwenzijukira kwe kwali kwaliko Mr. Vasi ne kubaako nze kwaliko n'abalala babiri besijjukira bulungi. Sibajjukira bulungi naye nga nja bajjukira gye budyakaawo. Naga nti tutwalako abantu aba babiri. Omutima tuli bana babiri be bagenda. Nakulabira kibayita nti buli kintu step gy'otuukako eyongera okunyweza naye ate ekuleka ekunuunye. Pressure yeeyongera. Kyogamba n'emira byanga ina pressure. Olaba mukulusula teri kintu kitali mu pressure. Olaba ne oba okwana bukwanyi mukazi. Ne biva mu pressure. Kamba we yakasesa. Obeera ogamba nti oba banaŋŋaana. Kankuweyo akasesa. Bw'oba omugamba omutima gumugamba nti mugambe olabe kyagamba. Omulala ne gugamba singa agaana ate ogenda kukolawo ki. Nabyo weebityo bwe bibeera. Jjukira wano omukyala lwakugambye nti nzija oba omwesunga naye oyinza okukola emirimu paka lwatuuka. Eyo pressure. Kati nno ku mutendero ogwo gwali mukambwe kuba pressure yeeyongera. Nguyitako ntya. Bajja. Jjukira Mr. Vasi nze yajja nga simanyi luyimba kirwayitamu. Nali simanyi luyimba lwayitamu. Kati nga naye buli omu tamanyi twali wabweru awo ne twegeyageyamu nga buli omu teri amanyi munne ennyimba zagenda ayitamu. Twalabirawo nga tuyingidde nsudde ate nina ogwo guba mukisa. Buli lwenyingira buli step ginatuukangako nga nze ansookerwako mu studio. Nga gwakalugwa kako kale ntuula mu ntebe eso beppa omuzindalo gutandikira ku nze buli kimu. Awo ne nga nti alhamdulillah. Mukama aba akwagadde. Buli mutendera gwonna paka kwegira gwatandikiranga ku nze. Vasi tuzitabudde. Mr. Vasi n'ayiwawo naye ekijja nkunene. Akantu gundi eri ennankani eyaluma akantu kali. N'ayingira mu kisooka. N'engenda mu kyokubiri. Abalala saamanya bye baakwata. Awo ne tuba nti tugenze ku kalulu. Omutendero gwa kalulu. Abatula ku Buka TV tulina engeri y'amapyoko Sabada Uganda nga tempozi omukulu ono yaliko mu n'emira byange 221 yaliko mu 2016 azza kipambana bwatyo mpaka watuuse. Akalulu kagenda tunyumiza waneeno. Tulina omutendera gwa kalulu whereby nti kasita weeronda kitegeeza wejjeemu mu kalulu. Ne singa omulala akulonda kitegeeza akwongeddeyo ku mutendera oguddako. Tutuuse mu kalulu. Bamaze okukalangirira. Olwo nno nali nkola bbira awo. Bwe nali nfunye omulimu era gwa kusiba tayirozi. Nali bbira. Ne bakalangirira akalulu nga kaliyo ku Lwakuna. Nabukereza nkokola saawa 2 zagenda okuwera nga nagobye Dabumale. Nteeka mwezi kumba ne nomba Radio Simba. Akalulu no katandika. Naye nga wano mukujja nga nze ndi free nga sina pressure. Abasookayo bali abayita mu kibinja ekisooka jukira mwalimu ebibinja bibiri. Abayita mu super ne regular. Abasupa be basookayo. Abo ne bamala okulonda. Ndowooza Mr. Vasi yayita waawo. Ne yeesula ku final. Ne mubawala no mulungi. Munyirivu. Ne bagenda ku final. Mutaayi. Abaana bawala basookayo. Ku mutendera guno gwabo ekibinja kya regular. Naye nga mu abo mulina omuwala gwe nakola naye kolabo eya Megadi. Gundi Kabalagala. Yes, Kabalagala. Bagenda
bagenda ovaayo nga kabalagala amaziga gakunkumuka bukunkumusi konzi ate kiki okakasa kabalagala yakaaba amaziga ebintu ebyo bikaabya omuntu nga avuddemu ebintu ebyo bikaabya omuntu nga avuddemu nekisinzira muntu kyakaabye yeronze avuddemu akaaba afulume kikofe ate kiki nti kabalagala yeronze awo omutima negukuba negumyansaamu ozewa tugende netuyingira tuyingidde bulungi nnyo awo papula buzingiddwa babunyenyeza bulungi nnyo babuyiyaawo waliwo nali mu namba ya kusatu eyasooka n'alonda munne eyaddako n'alonda munne kenakwata nti okasumulula nga kaliko inginiya mapya okulusa bada Uganda ekintu ekimu nakitwala nti kiri free ge mazima sayina nti wawe naku weeronda mu butuufu oba bakakutega sijja gamba nti bakantega enkyanga yali fair enkyanga yali fair kyemmanyi kimu nti okweronda tekiba kisiraani era abasingira baalinga bagamba nti oyo yeeronzeewo ekisiraani era nagamba banaye nti bwe weerondanga okuguba mukisa kuba lwaki nti mu bangi omuntu okwerondamu tekiba kyangu abasinga balonda bannaabwe naye buli lwe weeronda oba tolina kisiraani oguba mukisa oba weegumya si kwegumya naye n'abajja mu maaso bwe weeronda tokinyiigira guno guba muzannyo omaze okweronda awo abasinga baga nti oyo kavuddeko awo kiwedde abadde bavuganya gwe nga ekitegeeza naye wali olina bootiisa mulimu betwayinga nabaawo manyi twafuna obudde obunyumyanyumyangamu awo naye nga mu kunyumyanyumyamu awo era mulimu abaga oyo sabada muzito singa yeeronda oyo singa avaako waki tutuuke n'abalala oba abaana bakwatamu ne weeronda owaayi akagere kasiri mulaguzi ono katumukwatemu yeeronde nabirawo ganeeronze ababoneka awo yo keyeyeronze katutuuke n'abalala konza ye Katonda buli kimu aba ayina entegeka yakyo omanyi buli kintu luli okulemeza Katonda ku kintu tokisangamu buzibu olw'ensonga nti nze awo bwe neeronda saafunamu mbeerega nti ate nenfuna nti nnaku nnyo nedda wabula ate abawagizi ate be bafuna ennaku singazi abawagizi bange ku kyalo otuuka otya vaayo eno jjukira nze saava saddayo kuba ate enkera n'omulimu ebbira enkera twali tulina okugenda ekalangala wamma kati nadda buzibbira ku mulimu enkera nenteekamu ezikumba awo lono tulumu okalangala naye nze simanyi nakumanya Katonda bwe yakola bintu bino ekyamazima saayina ssente nti weeziri ne ku mulimu naye baali tebanaakumpa ku ssente naye abantu bampa kye bayita ssente waliwo Swadakita Uganda oyo maneja wange Swadakita Uganda ow'ebukerere oyo maneja wange yakivugiriramu asaawe naga nti 15 gisome honalebo mukibi badiro nazigo yagamba oyo muganda wange oyo olugave kyekyo 10 erisoma waba wabulako emeka yali etaano ne bakiri yalinga nengenda ekyekalangala kyali kika kalangala yakunyumira aya ekyekangu nga tekikulinamu ekyokweronda kakati nno tuba tudda awo nno tukomawo bwe tutyo nga olontegedde nti ebyo ebyavamu olwedde nali maze bitegeera tukomawo bwe tuti wenayiyiza akayimba ako ku mmeeri nga tukomawo kayimba ki akabasudde kagenda gwe kati
Tinnakomyewo mapyoko wammwe okuva ekalangala mwe abataka mugire mutuule emboozi n'enyimya nange era sijja balwisa twalumba bulungi ku mmeeri ngeno tujoga twekola fuli embuutu zaali ziwuuna ziggumira bulungi n'engalabinge neekoledde eseekera nnyuma vuvuzera zaakaabanga abaana bali fuli bw'okanula ennyo weereega waya y'engoye ekiwala ekya ninaana kyankobya wuumemme ngenda owulira nswakidde ngamba omutima nekiŋŋamba nti twekubye kaserefya omukono n'enguso nsekesese wali mu kizinga kyavaamu ne kinkuba akamesi kooti midiya mu kiyigo okonze lubadde luno olw'emmere gwe kati nkomawo bwentyo onkakolamu bwentyo mpolampola kati tugenda otuuka eno ku rediyo nembaamu abaana be nawamwakkaawo koza getubadde ku meeri awo nenzijukira olugenda awo gwe twakuwonye buwonyi bajaguza gwe twakuwonye buwonyi konze naye nze nkiyigiddemu nnyo era sikitwala nti kikyamu oba kimpisiza kitya naye nkifuniddemu bye mbadde susuubira olugendo olw'ekalangala emyaka gyonna bagamba okulambuula naye nga nenga emigga 3 kati bugatako ebino ebirala nenga jjukiranga emirimu ebiseera ebyo emabega gyakweyiiya bw'oba tolina linnya kizibu funa mulimu awuliza ayagala abatulaba baagala okumanya emiggo 3 oba emitwalo 3 giyiwase kalangala oba n'okubanga mitono okusinziira ku kifo kati nze kambabuuyire nga nze kuba abamu oyinza okuba togendangayokko oba nga wagendayo bibyo naye ekyamazima endabirira gye baatulabiriramu kati nkugira wano okuviira ddala ku Radio Simba wetwasimbula awo motoka zatutwala bulungi nnyo tuto paka Nakiwogo awo okutandika mu mmeeri tugenze erero nassanyu jerere buli gwe weekola fuli byonna byoyagala oba oyambala otya gole oli fuli okwambala nga bw'oyagala tutuuse Kalangala mu kutuuka be pa endabirira yali yanjawulo okutuuka kachayi kawoomu bakugamba gwayagala pittu gwoli waddembo gisaba teriiko tebirina limitations nti pittu yetya olidde sowaani esoose ogigaseewo eweddewo owiro okyabulamu okweyongeza kakati ng'ebintu byonna biri extraordinary. Sabada yesebo twagala otuzzeeyo katono ku luyimba oli wagambye olina version ey'okubiri egenda etya version ey'okubiri kali ekabudumulaasi kagenda bwe kati ky'omulimi agula nkumbi nasangayo falanga tagula ejjirita mbw ayagala ssaawa omulimi agula nkumbi nasangayo falanga tagula ejjirita mbw ayagala ssaawa mbwe yebeera n'obwogi kuba okusala esingako kona enkumbi kebeera embazzi okulima nkumbi zonna zifaanana ekizaawula paacu ngamba emiini yenze seeru erya inginiya eryo lya jobu ndi wa mwiko ninangaana eri amapyokolo olyo likola ssente eribaddeemu nze ndiwe soona onaleba omukibi badirwe nazigo oyo yamanya abange najja kooka nkubye engulika era nkookera ku Simba era ntuuse n'akatyali eyo gamba neyibawo takwata ku nnaku nti mapyokolo akooka bwekati wekatambula nedimba nti olwo nali netegekera kibaita finals kati final bwe zagira bwe ziti akalulu ne kagira kati zimu ze nali nkoze ejjukira awo nawo obwongo butuukamu mangu yes mukama bwati bwayagadde kati tugenda ate n'ekirala obulamu bulina okugenda mu maaso nga tumaliriza esebo muli mu mbeera kino omukyala omukyala tuli bulungi yamala n'akitegeera nga abakazi ne baba bategedde ekintu tasobola kugaa nti naye owaayi ekintu kino kirimu gyekikuwaddemukko wabula alaba bulabi nga oli bizi osingako ate ku banno waka embeera si eri awo nti mbi kati yeeri essanyu aba alifuna naye tasobola kukugamba naye ng'ate awo wonna jjukira emirimu mbadde ngikola ebbanga naye nga kigambo ky'erinnya buli omu kyakolerera ku nsi kuno erinnya nsonga nkulu nnyo abasinga bannaffe betulaba nga bali kulebondala sigamba nti kino linnya kati erinnya inginiya mapyokolo Sabada Uganda lirina level kwe liri era nga bw'otuuka n'olyogerako mu kitundu wonna nze neewuunya waliwo mwannyinaze yankubira awo nga banjayanira awo emanyangwa ku sheera awo
waliwo omuvubuka yali muwagizi wange nnyo kuba bankubiranga n'amasimu mapyokolo tuse abantu abaawe mannyangu awo balinawo kakosi kaabwe awo naye omulenzi oyo yakola ku sheera awo lwakuba erinnya ndyerabiddemu ku katono yafangayo nnyo ng'aweereza transport naye ng'aweereza omuntu gwatalabangako naye nga shero manyanga mpozi yewa Gayaza Road. Shere eyo manyiyo Amos Mukisa akola ku shero bweri Gayaza. Gayaza naye nga yasula manyangwa. Omuvubuka oyo so muwuliza wa radio Simba nnyo yakubanga nnyo n'amasimu. Buli lwe najjanga nga yafaayo yanfolowinganga nnyo era ne lwe neeronda. Yakubera sita wange n'akaba n'amazzi pressure kati ekisosa mukulusula kintu kimu nti pressure ate yali mu bawagizi y'amaanyi ate okusinga tafa abali mu kintu pressure yali mu bawagizi nnyo kangulumira abanyogoga abamu obuledio ne bakukuba ne kati ekyo si kyangu nnyo wayise n'ebikola byo yesebo ebiraga nti ddala kitufu oli muzimbi so kusulira biki nayo ebikola bino abalaba bokati kino kyuma kikola ki eno machine gitukozesa mu kusala tiles mu kusala tiles eno machine gitukozesa tiles yonna nga woba ogipimye mu ango yonna gy'oba ogipimiddemu oba ojjagalira ogiteeka kuno n'otema n'oyiwako y'amasannyalaze eno yange eri advanced ng'era matiyoko erina akataala ate bajja kalaba mama ne bakalabya akataala ka redi eyaka ogikyajingirawa sigikyajinga yasola si yasola eno eri automatic eno bagiyita first class machine eno nonga abagimanyi sino ya layisi ate si ya bbeeyi nnyo $5,000 eno egya Uganda okugijjayo naye nga gigula olw'omulimu kuba giri mu mirimu gyange egy'okusiba tiles kati nga bw'otunuulira esente z'oteekamu ng'opangisa mashini ziba nnyingi nnyo wekanga okolerera bali banna abalala nga nedda kangule mashini era eno mashini gyenkozesa mu kusala tiles nenzisiba omulimu n'ogwo nguluddemu ebbanga eno hama eno bagita rubber hama eno gye tukozesa eyekola ki bumala nga tonasiba tiles kasooke mbazeeka kawo ku steps zetugoberera zetunogoberera nga tusiba tiles olina sooka okutunulira room gy'ogenda osibamu tiles efaanana etya erina okuba nga nnyonjo bulungi ate nosooka ogiyiwamuko ku mazzi okugobamu eri enfuufu n'olyoka otabula omusenyu gwo nga gwe woba osobodde naye tolina kususa wheelbarrow 3 bwe ziba nnyingi zirina kubeera wheelbarrow 2 mu nsawo ya seminti baaga emu ensawo wheelbarrow 2 then n'oteekamu haafu eya adhesive n'otabula bulungi nnyo n'olyoka otandika okukozesa seminti bwoyo ng'osiba tiles zo tiles ruumu tugambye ruumu za mirundi ebiri eriyo ruumu nga mpya abamaze ogiwamu enkokoto bagikubyemu akapande nebayo ruumu nga nkadde bagikola niiru kaseminti olina sooka okukonako kaseminti kaleeya akakaseminti kaveeko olyoka osiba tiles zo singa oba tokozesezza method eyo n'okuwona kaleeya ako weetadde ku risiki okukubira essimu nga bewakola zavuddeyo ekyo kimu ekyokubiri tiles ezo zirina emitendera gyagyo olina okuba nga really oli experience kyokuba nga osiba tiles zezo z'otuukako n'ogikonkonako bwoti nejja bububu ng'eringa ngalabi eyo manya tile eri mu bbanga teyakwata kati obaayo bano nkola kuyitawo nabanga yaga nemuziba tiles naye ng'ogenda zikonako zonna nga kumpi zivuga ziti ogwo si mulimu tile olina ogikonako nga bw'ogikonako tolina sawundi gy'owira evaamu ekyo kyo nako bwe katyo eno rubber hama gyetukozesa wali eri ng'omaze ogiteekawo ogituuzizaako ku musenyu ogikonawo bulungi
okuba nti esise kuba eri tayiro bwoba ogibikudde eri munda ebeera n'enjola zaayo kati olina okuba nga ogikoonedde ddala bulungi nnyo enjola ziri zonna ne ziba nga ziri mu musenyu bulungi kati bwe atanaba biyiga seminti gwe tukozesa abeera mukambwe bw'abeera mukambwe zino giravusi tutera ozikozesa n'oteekako bulungi giravusi zo zino okuba nti okola omulimu nga muwoomu kuba ow'omulimu gwo buli kimu oba olina okuba nakyo kati zino omala ozambala bulungi nnyo olina okuba nga ziwuliriza nnyo tayiro zino zirina emitendera gy'amaanyi bw'oba ogitandise omaze ogiteekako wali ogiseetinze olina okubeera ne leva eno leva eno kisinzira muwa woogenda osiba bwe kiba kinaabiro levo yo owunzikamu ku kantu katono nnyo n'osiba nga omuntu tasobola kumanya nti kyewunzisa nnyo eri ate abasiba kumpi nga inchi nga 8 ekiyigo n'okisanga kiri kiti omuntu bwe banabaseerera ndowooza ne bagwa bye biyiga ebisuula abantu emitwe negimementuka nga oli yasiba ekiyigo naye nga kumpi eri yateekayo buloka namba n'ayigwa enkokoto n'alyoka asiba nga eri stipeti nedda wano tusalako obusazi katono nnyo bwe kati ako kokka ako kamala amazzi gali gatambulira ddala bulungi nnyo ne gagenda gy'oba ogatumye era omuntu asobola oyingira mu kiyigo naga naye ekiyigo kino kiki agenda okunaba nga amazzi gatambula kati eyo levo olina okuba nayo n'ogyekwata tape measure eno erina emirimu gya njawulo nnyo nti wano ebiseera ebisinga kati ensiba eriwo tusiba diagono kuva ku nsonda tugitandikira mu nsonda neggwera mu nsonda diagono naye nga newe oba oyagadde eno eyasukweya osobola ogisiba naye nga eyasukweya bye bino era bebaga nti eyasibyawo ndowooza be bana abayiga piga twende naye nga muntu akututte mu maka olina okusiba ensiba eya diagono ekino nekiba nga oli atuukawo naga nti yakoze omulimu agutegeera nga tumaliriza esebo abalabi ba Boka TV kyemmanyi naddala abali mu diaspora tulina bakwano baffe banyinaze banyinaffe abali ku kyeyo ate nkiwa abamu bava neeyo kayunga gy'oli nga bandyagadde obbazimbira ebizimbe byabwe basibira tiles bawe enamba y'essimu abalabi ba Boka ati mwenna nyongera okubebaza nti mwebale kutulaba ingini Mapyokolo Sabada Uganda musajja ayina experience mu mulimu gw'okuzimba kusiba tailozi byonna muneekwate ngenda bakola emirimu gyammwe bulungi kubeera nina abenkolera abali ebweru naye nga twogera boogezi wano ku WhatsApp enamba yange eri 0702 42 42 11 93 0702 42 11 93 era ebeerako 24/7 ate ne ku WhatsApp yennyini mpandise ku WhatsApp era kati ojja kuba ng'ompa feedback nti wafunye ba customer just olina kwebeera bwebezi baffe manyi n'abafere nabo bangi twetuni esembayo awo twetuni esembayo oba kumpya ezaali zirumba final enyimba zaali nnyingi gemazima nga sinabawa tuni kansoke nebaze mukulusula asenyonga Mr. Mosquito okunkyaza ku Bokati okubaako bakabwempa abalabi ba Bokati ate nga muli bawagizi baffe mwebale tuwagira bane mwongere ddala tuwagira mwongere okwagira Radio Simba buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi waliwo akayimba akaka dipo nazigala dipo nazigala eriyo mukyala mugerwa kati anti oluzitandika ofulowinga soboleteko keweka kasaddala nga ko nombise nakaluwa kati asooke mbazeeyoko wano bwe nti kantandike ne kano aka dipo nazigala dipo nazigala bwetulaka bwetulaka
Aha. Tompa tulaka igwale ly'ebusega. Aha. Tugende ku gwale ly'ebusega. Kyomukazi ng'atudde bubi ne weewalawala okulingiza oba olimba. Nalingiza nze omuntu era atudde visheputi wa manju. Yingini ya mapyokolo kati nze ayimba. Omukazi yasuuta manyo n'endaba. Nze samubuulira nti ndabayo. Ku kalo k'ebudaali lyeri wali akatiba. Baaba n'enfudu bbiri nga nnongo. Wakati wamirawo ekigaaga. Nga bw'amanya enkula y'akadiba akaali ku mabbali keetooloddwa essagazi. Munnange neesekerera omuntu neekuba ne saluti nga neeswanta laba nze bwe nnyumizaako ku baaliwo. Omukazi n'ategeera kye tuliko n'agatta amagulu mbw aswala. Bano ne mbagambako nze alimba kenkubya tiiziku attention aneewalula. Omanye ekiyidde olumako kye kirabo kyo wakugabudde oluvuutu nga musajja wattu nnumba. Neese bono jjajja Godi najja nsaza mulumbe wano mu Desemba. Bw'abanga mukazi kisiraani nga kye kinnunda kale alina eryevvundu. Gwe tuula bulungi toyita nnakku. Omanye okulingiza si musango nange okulingiza asutamye amaaso nkanula. Kakati mu mwezi owedde nga nkwata ndabirwamu yange ennumba kulumbe. Nga nsemberawo eryali erikazi lyali lyagejjanga n'eddifu era ewunza. Nga nsemberawo eryali erikazi lyali lyagejjanga n'eddifu era ewunza. Waliwo abandaba n'endabirwamu bannekaanya balabe ekiki kye nzirako. Endabirwamu ngimuteeka mu magulu. Abayaaye bo ne bampa obugalo. Ekiwala ne kimuwa olugambo. Nange kenyini nakyanga enduulu. Nga omanyi omuganda agamba nti eyakaliddeko gwe yekeraawo. Alaya Mpaka TV nyo tweyaze getwale n'engineer Mapyoko Sabada Uganda. Ate nga mpozi tubebaza okubeera nga mutula bulungi nnyo. Twongera okubajjukiza Kabuzi Restaurant basangibwa bwayise. Balina embuzi empoomu, embuzi enjokye, ensiike, steamed ebyenda, gattako ne piraawo w'embuzi. Gwe yitayo buyisi ojja kubeera mpozi ng'ate weefunira ekyomulembe. Ennamba eziri ku simu bazi osobola okuba okufuna delivery osobola okuba ku noti 7 0752 688 265 osobola okubeera mpozi ng'ate bakuweereza delivery. Ne ka flyer kawe okalaba ku screen yawe kayitako osobola okulondako essimu gy'osobola okukuba ne bakuleetera embuzi ey'omulembe. Sijja kubeera mpozi ng'ate sikola neno nze Sula Ssenyonga mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV.